Officially tulina mbaka Honorable Ssemuju Nganda wetogera kati nga officially ajoininze ekibiina kya National Platform era ng'agamba avudde mu FDC olw'enkwe ezibadde ezisusse side eyo era nga n'okuba nti abantu mu FDC beenoonyeza byabwe buli omu asika muguwa kwegamba ye Honorable Ssemuju Nganda agamba nti akooye okutambuliramu eyo embeera ey'okusika omuguwa era bw'atyo n'agamba kakweyatinge FDC joining a national platform, the peaceful political party we have. Atenga eri welcoming ilange yaniliza buli ombaganda bange mikwano jange kyonyinzo bagamba nti embeera yeeyo abantu batandise okwesamba oba nkweze nnyingi oba abantu bayite enkwe munnange nno munnange Honorable Ssemuju Nganda twongera obajjukiza nti national platform si kyekibina ekikuŋŋaanya buli feria nti oyo buli anaabawulira ng'alemedde gy'abadde ajja kujjayo joining ku national platform. Naffe tulina enkwezenge ze twagala okugoba naffe tulina enkwezenge ze tukyalwana nazo naye nga tumanyi nti tujja zikkakkanya era zijja tuviira. So baganda bange embeera bwetyo bweri bivudde mu kamwa ke ka mukulu Honorable Ssemuju Nganda era nga asuubiza nti agenda kuva mu FDC gyamaze ebbanga ndowoozaako oyo obutalotalo oba akooye eki lwaki tagambye nti agenda kukwayatinga music politics kubanga amaze ebbanga ddene banaye nga atudde ku bwaka bwa paalamenti lwaki abantu abamu tebagala kuwummula kati ayagala ave mu FDC agende mu kibiina ekirala munnange abeereeyo naye alireyo emyaka abeere ng'omupya abantu bagezi abantu balina amagezi gaabwe nze baganda bange kinyinza obbagamba naye naffe gye bajje ne tubalaba era tubeetegekedde tulinze atugambe ki muntu agambye yali agenda kuvaayo ajoininge Kyagulanyi Center mu Robert Bobwe tayogedde wa gyagenda kujoininga naye nga ffe gyayagala okulaga tulabayo balowooza nti national platform kiddukiro ky'aboonoonyi munnange mwe bantu mwe abaludde mu politics mwagadde nnyo okwefuula bakatonda mwagadde nnyo okwefuula abanene mwagadde nnyo okwefuula ekizibu naye nga tuwongera obajjukiza n'obategeeza naffe tujja kukkiriza tufuukira kizibu temuddanga olunaku n'olumu musuubira nti mugenda fuukira bannansi obuzibu ne bannansi bwe batunuulidde ne bannansi bye baagala babimanyi era bannansi baagala okukyusa eggwanga lyabwe twongera obajjukiza n'obategeeza tetugenda kukkiriza tukwatira mu nkwawa zammwe tetugenda kukkiriza kutambulanga mu kukkiriza nti mwe abategeera ennyira mu abagenda otegeerera eggwanga lino twongera obajjukiza nti naffe twesibye bbiri okulaba nga tutereeza eggwanga ate eggwanga tujja ditereeza era tusuubira nti tujja kuba bawanguzi ku lwa Katonda n'ensi yaffe tumanyi nti tugenda kufuna Uganda ennungi gye tuneeyagaliramu nga bannansi era enaatuwa emirembe ate lwaki nedda era otugamba nti weewaawo kakale tusimbudde olugendo tulutandise tulutambula ate nga tuli bagumu nti tujja dduggusa ku lwa Katonda n'ensi yaffe tetulina ffe gye tubagamba mwe mwekola obusolosolo mwogere kiwambu ebiwanvu n'ebimpi neffe bwetuli ate tujja kubeerawo forever kye tuyinza okubagamba. Sagala kulayiza kyobuzanga alabanga ekintu kitegeeza ogenda kuva mu FDC
kati babuza kanitse watambuza wajalaga sereko naye yali muzala bisala gabwa njo kufuna ogeze n'enkyuka njo kufuna gendaga okay ampuliza ndo zamuli Fdc Ssemuju Nganda agambye agenda mwako kujja wana abakulu balina kye bandaze bwe nnyenyezza ensaasi zange obulungi bwe ppona okuseesa mu byo sibusabusa sagala kulayiza yobuzangala sibusabusa sagala kulayiza yobuzangala wanga ikintu kitegeeza ogenda kuva mu Fdc kati babuza kanitse watambuza wajalaga sereko naye yali muzala Ssemuju ava mu Fdc alagabwa njo kufuna ogeze n'enkyuka njo kufuna gendaga okay ampuliza ndo zamuli Fdc Ssemuju Nganda agambye agenda mwako kujja wana abakulu balina kye bandaze bwe nnyenyezza ensaasi zange obulungi bwe ppona okuseesa mu byoto gattako okuzannya omweso gw'ensimbi enganda n'abakulu balina kye bannengezza abakulu bakindaze nti waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya ekigenda okugunjibwawo mu Uganda sinakindi nga kyagunjiziddwawo dda ng'ekibiina kino mwe mugenda okwegattira Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda ne ba Mr. Inommo ba Mr. Twine experience okusinga abantu abalala ate abantu be balowooza nti be bagenda okunnula Uganda ba Mr. Fetuludde mu byobufuzi bya Uganda ba Mr. Tetugenda kuvunnamira muntu gwe twasooka mu byobufuzi bya Uganda ye najja luvannyuma ba Mr. Tetugenda kukulemberwa muntu gwe twasooka mu byobufuzi bya Uganda ye najja luvannyuma bakoze alliance ne Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda era nga bagenda kutondawo ekibiina sinakindi nga bakitonzeewo dda okweteekateekera okulonda kwa 2026 bavuganyize mu kibiina ekyo omanyi ba Mr. Inommo bano balwana nnyo okukwata people power bagiteeke mu nuupu ejimire kyokka nga His Excellency Bobi Wine gwe bagendako yali mugezi nnyo bano abagenda okutwala people power mu nuupu ejimire ate bawunzika nuupu His Excellency Bobi Wine gyatutte mu people power lwakuba yo teyajimira kubanga ekigendererwa kye tekyali kya people power kumira nuupu lwaki bayagala nnyo nuupu eno emire people power kubanga bakimanyidde ddala bulungi nti omuntu wa people power abeera determined nnyo ate abeera teyeeguya kintu kyonna singa asanga okusoomoozebwa oba okunyigirizibwa kwonna nga option esigaddewo yakulinnya ku mmeeza agenda kulinnya ku mmeeza nga talinaamu kwekeka kwonna yadde okwebuuza ku muntu yenna yadde omutima gwe oba kyakola kituufu oba kyakola kikyamu naye nuupu eno bw'emira owa people power emurebrandinga abadde ayambala ovulo n'ayambala essuuti abadde ayambala akakofiira n'ateekako ettaayi abadde ayambala zibbuutusi n'ayambala engatto z'obuvunaanyizibwa kaakati ne bw'asanga okunyigirizibwa kutya ne bw'asanga okusoomoozebwa kutya nga option eriwo yakulinnya ku mmeeza agenda kusooka atunuulira ettaayi ye atunuulire essuuti ye agambe nti nedda abantu abayivu oba abantu abali diplomat tebakola bino weesange ng'eribadde eddagala ly'ekizibu aliyiseeko olw'okuba afokasinze ku kitiibwa kye ettaayi gye yeesibye n'essuuti gy'ayambadde akirekaawo kigende so ng'ate omwana wa people power ye talowooza gwakubiri taliiko nti banandaba bati as long as alabye ng'eri ekkubo lisobola okubaako embeera gye likyusa mu Uganda kyovula abaali balwana nnyo bakwate people power bagiteeke mu nuupu kyokka His Excellency Bobi Wine ne bamusanga mugezi nnyo nuupu gye yateeka mu people power kubanga ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti nuupu ekubika naye people power eringa muzimu tekubika ogisangewa esinziirewa yaba girimu bo balumbika naye bano abambadde amasuuti ebiseera ebisinga naye bagenda mu paalamenti basobola okubawaayo obumotoka bukadde 200 buli omu ne bawuguka ne babawo obukadde 10 buli omu ne bawuguka ne babawo obukadde 4 buli omu ne bawuguka Museveni n'asigala ng'afutyanka eggwanga ng'alidobonkanya ng'afutubbala ku bannayuganda olw'okuba nti bakimanyidde ddala bulungi nti bo bangu baakusanga okuweebwa bo balina adresi kyokka ate yo people power terina aka adresi
Chovola ba His Excellency Bobi Wine musajja mugezi nnyo kubanga ne Museveni yakuba gudi kuddenga Nuupu egguddwawo n'alowooza nti mu Nuupu mwagenda okumirira people power. Kumba omusajja yamanyi okubalansinga akwata Nuupu n'agiteeka mu people power. Ate amanyiddi lwabeera owa Nuupu era amanyiddi lwabeera owa people power. Nange basajja bakulu balabye kiganye Nuupu okumira people power kwe kutondawo alliance yaabwe. Ate nga bakimanyidde ddala bulungi era ekisinga okubaluma ti bu Nuupu twenkanankana tetuyinaamu munene. Mu people power twenkanankana tetuyinaamu munene, tetuyinaamu kirimaanyi. Buli alina endowooza gireete, buli alina ekyokulwanyisa kireete, buli alaba kaabe mukulembezeewo okusinziira eri mu Nuupu ng'olaba yeekola ebitajjansa mugambeko. Bagenza okulabanga baba balowooza nga bagenda kufuga bakooye okufugibwa era gwe towulira ebigambo bya Honorable Ssemuju Nganda oyo mante alogambe mante ogambe addawa ajjeno z'abakulu bakiyindaze nti abo batonzeewo dda ekibiina ekyabo banga bagenda kukitondawo era nga mwe bagenda okuvuganyisa mwaka gwa 2026 byebyo. Sagala kulayiza. Kyobuuza nga alabanga ati ekyo nkitegeeza. Ogenda kuva mu Fdc. Kati wala babuuza kanitse watambuza wajalaga. Sereko naye yali muzaala Ssemuju ava mu Fdc alagawa. Nje okufuna. Ogeze n'enkyukakyuka. Nje okufuna gyendaga. Okay, ampuliza ndoza mule kwa Ssemuju Nganda agambye agenda mwaka ogujja. Wana abakulu balina kye bandaze. Bwe nnyenyezza ensaasi zange obulungi bwe ppona okuseesa mu byoto gattako okuzannya omweso gw'ensimbi Enganda n'abakulu balina kye bannengezza. Abakulu bakindaze nti waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya ekigenda okugunjibwawo mu Uganda sinakindi nga kyagunjiziddwawo dda. Ng'ekibiina kino mwe mugenda okwegattira Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda ne ba Mr. Inommo. Ba Mr. Twine experience okusinga abantu abalala ate abantu be balowooza nti be bagenda okunnula Uganda. Ba Mr. Fetuludde mu byobufuzi bya Uganda. Ba Mr. Tetugenda kuvunnamira muntu gwe twasooka mu byobufuzi bya Uganda ye najja luvannyuma. Ba Mr. Tetugenda kukulemberwa muntu gwe twasooka mu byobufuzi bya Uganda ye najja luvannyuma. Baakoze alliance ne Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda era nga bagenda kutondawo ekibiina sinakindi nga bakitonzeewo dda okweteekateekera okulonda kwa 2026 bavuganyize mu kibiina ekyo. Omanyi ba Mr. Inommo bano balwana nnyo okukwata people power bagiteeke mu Nuupu egimire. Kyokka nga His Excellency Bobi Wine gwe bagendako yali mugezi nnyo. Bano abagenda okutwala people power mu Nuupu egimire ate bawunzika Nuupu His Excellency Bobi Wine gyatutte mu people power lwakuba yo teyagimira kubanga ekigendererwa kye tekyali kya people power kumira Nuupu. Lwaki bayagala nnyo Nuupu eno emire people power? Kubanga bakimanyidde ddala bulungi nti omuntu wa people power abeera determined nnyo ate abeera teyeeguya kintu kyonna. Singa asanga okusoomoozebwa oba okunyigirizibwa kwonna nga option yesigaddewo yakulinnya ku mmeeza, agenda kulinnya ku mmeeza nga talinaamu kwekeka kwonna yadde okwebuuza ku muntu yenna yadde omutima gwe oba kyakola kituufu oba kyakola kikyamu. Naye Nuupu eno bw'emira owa people power emu rebrandinga. Abadde ayambala ovulo n'ayambala essuuti, abadde ayambala akakofiira n'ateekako ettaayi, abadde ayambala zibbuutusi n'ayambala engatto z'obuvunaanyizibwa. Kaakati ne bw'asanga okunyigirizibwa kutya, ne bw'asanga okusoomoozebwa kutya, nga option eriwo yakulinnya ku mmeeza, agenda kusooka atunuulira ettaayi ye, atunuulire essuuti ye, agambe nti nedda abantu abayivu oba abantu abali diplomat tebakola bino. Weesange ng'eribadde eddagala ly'ekizibu aliyiseeko olw'okuba afokasinze ku kitiibwa kye, ettaayi gye yeesibye
ne suuti gy'ayambadde akireka kigende. So nga ate omwana wa People Power ye talowooza gwakubiri taliiko nti banandaba bati as long as alabye engeri ekkubo lisobola okubaako embeera gye likyusa mu Uganda. Kyovula abaali balwana nnyo bakwate People Power bagiteeke mu Nuupu. Kyokka His Excellency Bobi Wine ne bamusanga mugezi nnyo Nuupu gye yateeka mu People Power. Kubanga ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti Nuupu ekubika. Naye People Power eringa muzimu tekubika ogisangewa. Esinziirewa. Yaba girimu bo balumbika. Naye bano abambadde amasuuti ebiseera ebisinga ne bagenda mu Parliament basobola okubawaayo obumotoka bukadde 200 buli omu ne bawuguka. Ne babawo obukadde 10 buli omu ne bawuguka. Ne babawo obukadde 4 buli omu ne bawuguka. Museveni n'asigala ng'afutyanka eggwanga ng'alidobonkanya ng'afutubbala ku bannayuganda olw'okuba nti bakimanyidde ddala bulungi nti bo bangu baakusanga okuweebwa. Bo balina adresi. Kyokka ate yo People Power terinaako adresi. Kyova olaba His Excellency Bobi Wine musajja mugezi nnyo. Kubanga ne Museveni yakuba gudiikudde nga Nuupu egguddwawo n'alowooza nti mu Nuupu mwagenda okumirira People Power. Kumba omusajja yamanyi okubalansinga. Akwata Nuupu n'agiteeka mu People Power. Ate amanyiddi lwabeera owa Nuupu era amanyiddi lwabeera owa People Power. Nange basajja bakulu balabye kiganye Nuupu okumira People Power kwe kutondawo alliance yaabwe. Ate nga bakimanyidde ddala bulungi era ekisinga okubaluma ti bu Nuupu twenkanankana tetuyinaamu munene. Mu People Power twenkanankana tetuyinaamu munene, tetuyinaamu kirimaanyi. Buli alina endowooza gireete, buli alina ekyokulwanyisa kireete, buli alaba kaabe mukulembezeewo okusinziira eri mu Nuupu ng'olaba yeekola ebitajjansa. Mugambeko bagenza okulabanga baba balowooza nga bagenda kufuga bakooye okufugibwa. Era gwe towulira ebigambo bya Honorable Ssemuju Nganda oyo manta ogambe mante ogambe addawa ajjeno. Z'abakulu bakirindaze nti abo batonzeewo dda. Kibiina ekyabo banga bagenda kukitondawo era nga mwe bagenda okuvuganyiza. Byebye nno baganda bange ebiri omubaka Honorable Ssemuju Nganda ajoininze Nation Platform officially. Katusuubire nti nagenda kukola ebituufu ebirina okukolebwa era katusuubire nti naye tazze kutufuukira ku kizibu ng'abamu abava mu bibiina gye baava ne batuuka wano munange ne beefuula ekizibu. Katusuubire nti tugenda mufunamu birungi byereere era tugenda mufunamu mikisa myereere. Naye naffe twakoowa ebizibu, twakoowa bajja okutwerimbikamu kumbe balina ebigendererwa bya bulala. Naye katumusuubire mu birungi byereere era tusabe nti akolere ddala ebirungi ebitagenda muswaza, ebitagenda muweebuula, olutambulire wamu nga n'abantu batuwa ekitiibwa. Uganda eyawamu ya Uganda etambula, Uganda eyawamu bannayuganda gye batunuulidde okuba ng'ebeera enjawulo ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Ffenna twetaaga Uganda ennungi enatusanyusa era enaasanyusa abantu baffe mu mirembe.